The elected President of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency, bw'etoogera kati omukulembeze waffe omulungi eyalondebwa bannayuganda ate azzeemu kusimbula buto era abo ababadde bayogera ebigambo obadde boogera kino abadde boogera kiri nga balowooza President taddeemu kuyimuka, twongera obajjukiza n'obategeeza nti muswadde omukulembeze azzeemu kuyimuka buto era ensonga egendera ddala fuuka ey'enjawulo. Twebaze nnyo President waffe okuyimukiramu okutangaaza n'okusomesa bannayuganda okulaba nga tubaako ekyenjawulo kye tukola tutereeza eggwanga lino ne byonna ebisobye bifuuke lufumu. Tukkiriza nti tukolera ddala ekintu ekituufu bannayuganda kye banaanyumirwa kye baneeyagaliramu era ekinaatutambuza okulaba nga waliwo ekyenjawulo kitutuukako nga bannansi. Era tulina okukkiriza nti omukulembeze waffe ng'ali wamu naffe nga bwe kimu tukimukwasizza nga bwe kimu tukimuwadde tuba kitagenda tutambulira ddala bulungi. Mwami Museveni n'akabinja ke one day one time bino bye bakola ate bagenda okubyejjusa era bino bye bakola one day one time bajja kumanya nti amazima ge gano. One day one time bajja kutegeera Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kye yalinga abagamba. President alina ensonga ennungi gy'aleese olwaleero era gyatusosootoledde nga bannayuganda. Tukkiriza nti ffenna gwe twawa obuyinza otukulembera otutambulizaamu okutulambika era okutulaba engeri gye tutambuddemu okulaba nga tutuuka ku buwanguzi mwaka ogujja mu kalulu akabendabenda. So tukole kimu twebeereremu tutambulire wamu tukwataganire wamu Uganda egenda fuuka ey'enjawulo era tujja kununulwa. Tuyanza President sooka otuwa ebigambo bannayuganda babiwulire. Ne banenga b'ennyumba ngenda kuwasa essaawa yonna tubakaliza obufumbo obulungi obw'essanyu. Njagala okwebaza mwenna abasebo ne banyabo bali naffe olwaleero mwebale kugumira musana neera Abaganda bagamba ati omusana talya lwano kati munywere. Leader waffe wa Parliamentary Front from Right Honourable Ssenyonya akyogeddeko embeera y'okusoomozebwa egenda maaso mpampe naffe era mu kaseera nga kano kaseera kakuzayo baana amasomero tulaba obuzibu obuli mu school fees. Tubasaasira abantu baffe tumanyi nze mbadde ntambula okwetola eggwanga nga ndaba obwavu obuli wano mu Buganda, obwavu obuli Busoga n'abadde nango ng'obwavu bungi nnyo kyomukisa omubi. Sente zaffe z'omusolo bongera maaso bagenda maaso n'ozidda gyebuvuddeko. Mwami Museveni yatumiza emmotoka empya zino ezikyamunyumira bulungi. So ebyo n'ebirala bingi nnyo basebo ne banyabo tulina kulwana. Ekyokuddamu kiri kimu okuddako Museveni ne babbi banne. This has gone on for close to 40 years. We must remove the main thief and all the junior thieves. There's no other solution. Tetugenda kuteesaganya naye bitakulima nti mugenda kuteesaganya ne Museveni simanyi mumwogere emyaka 3 simanyi no. Buli lunaku Museveni lwamalanga atufuga tudde emabega ennaku 5. Buli mwaka gwamalanga atufuga tudde emabega emyaka 5. So solution yakujjako Museveni. There's no other solution. Nothing works in Uganda. Don't be fooled. Not the parliament, not the courts of law, not any institution. I told you some time ago not to be excited by these small wins because those are the same people that stole our major win in the first place. Original has been watching, presiding over a judiciary that tries civilians in court. Machete and other comrades have spent in jail more than 4 years. So tekitukolera makulu n'omulungi n'ogumu. Of course tuli basanyufu out of shame obuswavu basazeewo kye babadde balina okusalawo kuba tewabadde option endala. It is illegal, it is shameful. Kya buswavu nti baatutte that long. Well, eventually basaze amasiro. But it took so long. And so Museveni's response that should prove to us that he has no respect for the rule of law whatsoever.
yagambye abalamuzi be bafuga eggwanga abantu bafuga simanyi oba abalamuzi nte oba bantu. And then you've seen his son through his spokesperson saying Dr. Besigye cannot leave prison in his coffin. That is who they are. While we appreciate this small win, we want a big win of freedom, of ensuring that the rule of law works and works in time, because justice delayed is justice denied. We continue to make the immediate release of all political prisoners. Our comrades Machete, Sheriff Kalanzi, Angulibo, and many others, they've been in prison for so long. We demand their immediate release. We demand the immediate release of Dr. Kizza Besigye and all political prisoners. Right now, as we speak, Museveni and the military are in contempt of court. They are undermining justice. And in fact, Museveni should be arrested for that. So tumulabula tayongerako ku misango kwebyo bituge mumufunana. Tayongera ku. We demand for the release of all political prisoners and immediate release. We don't undermine court. We celebrate that small win. But like I said, these courts are not independent and we must not rely on them. No institution is independent. But we must use them and get the little that we can get until we can also liberate them and have them function independently. Our courts are not independent, but we use them. Babera bagamba kati lwaki mugenda mu kooti nga mmanyi kooti teri independent naye tugendayo tuba challenging obunyidolo twamala musomera. Now soon we're having a by-election and we know the Electoral Commission is not independent, but we challenge them and push them on the wall because they are not independent. So every window that we can use, we are going to continue using them. Just like the EC. Our people must be free. We want them free and we want them free now. Maybe one other thing that we get from this judgment is further confidence. Njagala mufune confidence baganda bange. Musharinga mu video, musharinga message. Mumenyi w'amateeka olunaku lwa leero. Muli baddeko okwambala bereti zammwe nga bwe mwagala. Muli baddeko okwambala bereti nga bwe mwagala. Nze yange temugiraba. Mulako gisula mu busuzi. So muzambale mu lumyaba yayi. Kubanga tulina musango n'ogumu. Ensonga endala njagadde nange gatta ddoboozi yange kubajjukiza baganda bange mugende mwekenere ku nkalala zammwe ng'abalonzi. Go and check the voter registers. Ensure that your votability is not tampered with. As a matter of fact, this is an opportunity. When I was running in Chadondo, many of my friends came and transferred to Chadondo. Up to now, paka kati edi mutu alonjera Chadondo. Waya manya chaliwe yesimbe unanga waliwo ni chance ikola ki egendayo. Banange bena musobola bikoza ne kakati waliwo chance ko wane chaliwo ngali kuchusa noga kati nyino gendo mulondera kabo. Sigenda chusa. Kubanga chai njagala nnyo okulondera ewaffe naye ate bwe munkya musa obulungi nange nandituusa oba olabe ewammwe ewupanda engu nga wala nnyo oyagala kubeera mu fight wano mu site kubanga tosobola kulwanira kitali kito osobola okulwanira akalulu ng'olonze akalulu ko ne bakabba awo oteekawo ensasage ne Katonda ajja kusindikira bamalayika bakuyambeko. Olondedde olwanira kati mutandika okukyuzinga battleground saawa zino kuba opportunity eyo wokasuulidde oteeka ensasage eyo nayo point badde njagala nnyo ebeere very clear, ladies and gentlemen. Bannange mweteeketeeke tugenda mu protest vote. We are going into the protest vote. Eyo nsonga nkulu gye tulina okutambuza. Museveni has tried to discourage us from elections. Ayagadde otukyayisa okulonda
bitutame mulaba kyeyakola ekayungewa nakwe all polling stations twaziwangula nagamba wadde ndiwangule kisobola okubabbamu nakolaki. That is what they did bwe twagenda okulonda ewa toliti omolo naye temuggwamu maanyi Museveni twamuwangula mu byonna ensonga lwaki baagala okukyusa bajjewo okulonda president bafuse mu parliament kubanga atyaye eno katemuggwamu maanyi kyasinga okutya tetuba tusinga okulemerako. We wouldn't be here if we did not win Museveni. I say it every day. Museveni is so offended when I say it, but I say that I'm the real president of Uganda. Museveni is the faker president of Uganda. If I was lying, I would be taken to court. I challenge him to take me to court. Museveni namuwangula. Abantu baatulonda era tugendera ku maanyi g'abantu. We will not have the moral authority and the legal authority. Tugenda mu protest vote. It was not true. And it was only made true because we went out and reported overwhelmingly. The whole world knows. So, don't lose that energy on elections. I want to tell you, my brothers, my sisters, we are the next ones. If you put that up, yes, mukolera mbugulu babasiba bebasini babatta nebakolaki naye Museveni tabalumya nnyo mutwe onono musajja mukulu yagamba bangamba tabalumya nnyo mitwe kyemba musooka okukola mugarantinye nti temuva ku mulamwa mukimanye nti mwemuddako kuba buli kimu kiri kusaidi yammwe abantu bali kusaidi yammwe kuba ebyokulonda nomuwangula bweba byamazima nawe amateeka gali kusaidi yammwe tina Museveni ne bwaba nga yabasasula yabalonda mwalabe kye bakoze mu Supreme Court. Amateeka bwe mugasindikiza basobola okugazanyiramu wano ne Ssaabalamuzi naye n'azanya obukodyo naye bwe mugasindikira eza paka gye gakoma mwe muwangula. If you push and stretch the law to the extreme, you will emerge winners. You just saw it in the Supreme Court. So the law is clearly on our side. Morality is on our side. God is on our side. But most importantly, time and the age is on our side. Time and age is on our side. Look at you. Everything is on our side. Every side shows abaddako. All we have to do is to keep putting one foot in front of the other. Tusigale nga tutambula. Muzeeyi yangambye baana bange mukolere ekintu kimu, Museveni mumukoye. Ate nga Museveni tusobola omukooya. Twenga bakokisa mukuba akabuto n'omutambuza n'omukuba akabuto n'omutambuza. Wakadde wale tabakyalina gye basobola tugamba boyi twetuddako tubeerakulembeza abasaanide kuba ensi yonna egwabanga ffe abaddako ate nga tugenda kuddako ne tugenda kuddako nga tubijja twetegese tutya. Don't look just at the presidency without a doubt nja kuba wano nga mbagamba saabagamba. It is not just the presidency we are looking for. We want leadership, good leadership, ideal leadership at every level. Ensonga lwaki ne bwe tuba tunoonya MP tunoonya oyo asinga, tunoonya meya tunoonya oyo asinga, kansala tunoonya oyo asinga. I'll give an example. When Museveni tebatwala presidency just beba bali balwana we batuuka ne bawamba bameka sure bateekawo chairman owa LC bamuyitanga RC ebitundu ebyo. Tuveno tuli mu lutalo tulina ffe mu bushwo yaffe tuveno nga twetereza tetuwamba wetuwamba yutereza omutuufu wetuwamba yutereza omutuufu wetuwamba betereza omutuufu ne bamwatendeka tuliwatendeka tekawo. He
let us get good leaders at onajja kunnettera kutwala buyinza bino byakusaagamu mu bantu bino byaddala si byakusaagamu baboyi we are national unity platform bayisamu sikaniani ndaba baani babanabeera baminisita polisi baani abanakulira amagye baani abagenda ogenda mukomera ndimu kwetegereza tulina n'abagenda mu makomera we are serious and we are on the highway, we are heading to power. I want to tell you, my brothers and sisters, it might not be next week, it might not be next month, it might not even be next year. But one thing I'm sure, it is a sure deal. We are going there. Kyetukola at every level nsaba kirage tife gavumenti eddako tupushinge tutambule bwe tutekinga over twetereze nga tuli ready ng'abantu ababyetegekera abantu baffe batwetegekera dda abaffe mwe mwetegese okubakulembera musebe tugenze tumutema bwetu bane muveyo mwesimbewo okulembeze yonna. That is why I keep challenging and encouraging you young people to run for leadership at all levels. Let us find credible, capable and trustable leaders at every level. Era bye tuli mukola kati biraga tuli ffe gavumenti eddako. I want to salute our election management committee. Thank you very much for the work that you are doing. We are going to a by-election. Nga bwe nze bagamba nti titwesiga electoral commission, we don't trust the Abakama. And we're not going into that election to appease the Abakama. We're going there to challenge the Abakama and push him on the wall. Because it is not the Abakama that is going to declare the winner. It is reality that is going to declare the winner. It is the people of Kawempe, the people of Kampala, the people of Uganda that are going to declare the winner. I want to congratulate all those that have been nominated as candidates. We salute you. We hold you in very high regard. Thank you for stepping up to offer yourselves for leadership. okategedde mafumafu tulina mafumafu tulina umalumagala tulina nalukoola abalala sibategera bulungi mannya nga amaanyi mangi. But I want to remind all of you that this is war. This is a war. The last time I saw what is going to happen in Kawempe, I saw it in Chapel like this. Now we are in Kawempe. Ate n'ekitebe kya kiri mu Kawempe. Bwe tuyinza okuba mu South naye tuli mu Kawempe. As a battle between Museveni and the people. It's very important, very, very important. We know, we trust that this is going to be a transparent process. We have trust in our electoral